oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, njagala okubeera mpozi nga tembuuza ku Alice Katushabe, njagala okubeera nga mbuuza ku Vipa ogamba otya, Latavia Juliet ogamba otya, ate mpozi n'abalala mwenna gye musinzira okubeera nga mutuuliza. Olunaku olwaleero tulina mpozi ateggulira Jose Chameleone agenze ku EC oba ekitongole ekya Electoral Commission najjayo nomination forms ng'era ayagala kwesimbawo ku kifo kya bwa Lord Mayor bwa Kampala. Naye ng'ajjukira okusinziira ku bibiina by'obufuzi enkola yabyo basooka bo ne bakuvetinga ne bakuwa kadi yaabo ne bakuwa kiwandiise nga ne bakuwa flaga nobeeraga go flaga bearer. Kino no Dr. Chameleone takirinze, yagenze direct najjayo empapula bw'amaze n'atambula n'adda ku kitongole oba ku kibiina kya NUP alabe biki ebifaayo. Tujja kubeera nga tubawa n'egguliro eryo biki ebifudde ku NUP, tulabe interview etambudde etya, empapula zifunye tazifunye, naye nga kyobomanya wano we tukyali abadde ava ku kitongole kya Electoral Commission kujjayo mpapula ziri eri. Naye jjukira ekifo ekyo kyayagala kiriko ne Latif Ssebaggala ate bonna nga bali ku kada y'emu. Kale kambateereko ka video kano mukalabe. You keep social distance. You are most welcome. So, how can we help you? Thank you very much. Candidate is Joseph Mayanja. Yeah, I know him. The Lord Mayor of Kampala. Yes. Then the candidate, let him come here. Joseph Mayanja. Excuse me. Distance, please. We know you are requesting Madam, leave them with their work. Leave them with their work. No. Mwagala kumutwala kifaananyi.
Number 4. Qualifications for district chairperson, Lord Mayor. Thank you so much. So we return here as Lord Mayor or for nomination? No, those are the forms. You are going to fill them. When nominations come, you come and you nominate. So the days for nominations for Lord Mayor are which? Right by behind there. Yes, come, please. I know, Madam President. So it is 21st September. They are not designated specific. Have a good day. Good day. Yeah, my people, just keep the nomination papers. Yeah, so we need to go. 2021 to get on the lines and other serious solutions. Yeah, actually, oh my God. Nomination forms and so later get to the so bisanzwe binatubirina nomination tuzipikize so basaba kama kamwe basaba bizwe kibazo cyo Victor Muzi that is why nishapokea forms za nomination tuko tayari tukishana yoyote lazima Kampala tutampata mwaka 20 Kiingereza ya right and electoral commission. We have all the qualifications what we need, most especially to put our nomination forms nomination papers so we have the signatures Brief English. Regional office. Never cancel.
koze nga mwenye password yako. But yesterday abayimbi bakulika ssente kino kigenera ogamba kino abayimbi bonna bazze balagira amayanja so kyo kabalinga kunjagaliza bulungi bakasana kuva mu busembayo eri abalonzi bobakajja bakyalonzi abalonzi bo abakoleddwa okusuubira Patrol, una può
keko mpozi ka video k'omukulu Jose Chameleone ng'ava ku Electoral Commission era mpozi nyongera okujjukiza owereze video yo ngo oyagaliza abantu b'emirembe wabuzaako greetings zonna mu lulimi lwonna lw'oyagadde ku noti 7548 735 noti 7548 735 tova ku Bokat TV nze Sula Senyonga oli ku Bokat TV leero enkya na luli Bokat TV